Bindeba ali mu America. Chakamu ebyadala ali mu America ebyadala yasi. Akamtaka sala kigambo tali masaka. Bana mwino bachogera bacha omugambo musala omugamba. Mupoloto omugambo atasaidi eno nabiradalanga yemwe. Onyiride omusajja wa yanchangira muna kubuzabuza tota wananze wendi. Kamulimbe. Tofuma towemula ndangamba bugambi. Kuwe mwetala tulabe. Omusajja omuzalira ddi. Chuko komeweno. Gwengulabi ewala ufananyi Home Connect Properties. Basibu deko. So, tugenda kuberanga ate esawa eno yennyini twaniriza our next performer on stage. He is not an artist, but he is a performer. He is a comedian. One of the greatest comedians between Uganda. Are you ready? Are you ready for who I am bringing? Program ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bei yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda amasanyalaze ina owenjawulo. Ojjafuna ekirabo gwe anaabe yuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga wogiraba bakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasuka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda ina agwa mu koweri basangwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weri wansawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles z'ezinywere mu ddiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansawo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ataabuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Ojidde mu lwendi oli batugonga naawe lwaki nzayambadde ero size batugonga naawe. N'abakazi abali walufeesi njeru akabina kalinga beesije ka defiance. Ensimu etyo wasaladde ddiiro Dr. Tiamale Sibera nkuma Bobo Wine ndi wa Museveni ate nkyuka buli kaseera wenjagali. Osobola okuvaayo? Ate bakisivaayo. Noddawo wababi wanyini? Omukazi wasooka okwagala gw'olina. Babuuze bakubuuza nsebo. Babuuza nze. Omukazi yekko ate Yerusa mu Kampala ali omu. Faridah Nakazibwe. Lwaki Yerusa? Faridah Nakazibwe ali contented n'ekyali. Ekyo kyali kimumala. Era ono Mukabindeba. Mukabindeba yani? Oyo Precious Remy. Abadde agamba gy'alina Bindeba. Naye mujja wayinza okuba atuddawo n'akuyiira akalobo k'omusulu. Kizibu. Abakazi basibu. Mukola nnyo jokes mukwana etenyumye. Awulira. Kidde. Kati kankugambe. Gamba nti nze Precious Remy. Nze Precious Remy. Nga ndi wano Elugogo. Nga ndi wano Elugogo. Sirina mujja wange. Sirina mujja wange. Kafurwe kikolimo. Yabalogaloga ne baggwawo. Yabalogaloga ne baggwawo yasikadde yagudde eddalu. Yabaloga. Ate abalekerewo ki? Omwana w'e Masaka. Wama baba w'e Masaka. Nange mutegedde awo. Omutegedde? Kati sooka ojje wano. Oli weenaalini? Nedda ssebo. Gamba nti nze tica. Nze tica. Akola ku bukedde. Akola ku bukedde. Nga nakati bampulira. Bagira Bobo Wine. Omanyi? Kyogere kw'olimba laki nedda politics ali buli wamu. Bw'oba nti omulembe gwa Museveni gugwavuwasa ku mulembe gwa Midinyoko yalina kalina.
omulembe gwa Museveni gwavuwaza wamini walina kalina ekyo kyekibuuzo ffe waffe tuli bagagga tuvuga benzi obanga oli wano ng'oli musajja tokwananga omusajja avuga Subaru oyo abeera mu Asamu tokwananga musajja avuga Kawundo abeera ne Sugar Mami gwayagala Saimoboli wanye wa Kawundo tokwananga musajja wagira Maniu abanga toilet ya primary ya UPE yekola etya ebeewunya nnyo tokwananga musajja wagira Arsenal lwaki abeera nga Suna Beni aba ali aki mugirira buli wamu era mulina okumanya nti ebyobufuzi tebitegerekeka nze nasomera Kibengo primary school biriddawa Sembabule Sikiru bagana setana nasiya likyali ate lyagwa terigwanga obiyo webaani abamu baafa abamu bagweddalu nze nasigala nze nasavaivinga era kyobola banna bagambye emisana nti abo badijje abo bemulengera ne bakanyama be baali bakulembera mu kirasi nga tebalagirira abo nga bamanyi bali nefe abaali abasituvuga benzi mulengere baali bafuna ddiwano mungu akubagala kisirani gwe bebakolanga sayansi era ojja kutuuka ne muggulu nga ne Katonda munyankole kuba Yesu yalina akayinda kawanvu sitaani muganda nkyokereddewa afaanana tica no janguwa natolaga wansi nakuyise buli mugagga aba nembwayi nja kugulira amagumba mu lufu sobola milioni biro zikuba sobola milioni biro zikuba bali mubaku bya bulango bwa mbisi bige bise nonje sikolerayo sokola kakubira wakakuba era kyolina okumanya abakazi baffere omukazi ajja omwana ku mabere n'asigako ekigati gwe n'atakubuulira taata w'omwana n'otomera ebbeere n'osenya amaanyi ennaku ezi lwaki goboliyoka gwolitali mwana nze laniroodi bali babibanja tebalina byapa nedda sebukulimba byakutema ku bbeere era kyova olaba bwe weebuuse ku kabuyonjo kubeerako payipu etwala omukka ne ku kiyungu kubaako payipu etwala omukka ku looki nga tekuli payipu etwala maloboozi lwaki tekuli olabye ensi tugiriko obukiika nga mimwa kyova olaba ojja kwewuunya naye ebigambo obijjawo bino byogera dokita atyamale okuva obutondi mugezi wayononese mubukulu ate omugagga ayonooneka antubulira ozungu ddene oyogera onoddeeri oyagala kumpa sente nkuba sente ku mmeeza wenkumanyi oli mukabasudde oyagala kunkuula nkumanyi akyaliwo ngabawangala kati ogonza eddoboozi balowooza oli mutokumba oligaddaabiriza mulago bagizimba nkanga mwegi nkumanyi abakazi mbamanyi nze nzekka muto nono gwenyinidde tica naye anate okufuna SNSSF byakaana mwegi natera okulita yalinga abakazi bakweka emyaka ne bwabamange nasijoba nojogerera abantu apuliisa atya wagezokera emyaka gye nnyo ku bantu olwamawanga oyingidde ekaaga era Farida yekka ye muntu yatubulira emyaka gye 27 tavangawo bw'obagga omusaala gyange obakane bw'obagga omusaala gyange obakane yagambye 27 nedda olimu omulambo gwobote bwerengera bwofaanana nabagamba nti ebyobufuzi tebitegerekeka twasoberanga ekibengo waliwo abaana baali basinga okufuuwa mu kiraasi Mirembe Fred Kayira David Musumba Joseph ne Mayanja Ronald ogera empola bezo bafuna ebifo mu gavumenti oba babitibwa gye babeera Mirembe Fred nabaziika bafa Mirembe Fred bwe yafuuwanga twalowooza okufuuwa sente mu kiraasi okwonona empewo politics tategerekeka kyova olaba nti Museveni is the cash crop of Uganda, the farm, the land, the market, the buying price, the selling price, the profit, the loss, the pest, the disease and the pesticide. Ate ogenda kukola ki? Omulala tugamba mwe emisika wa Queen. Abaganda mwakola ensobi ne mufuga emyezi egy'eki. Binaayisa emyezi 2, lula emyezi 2. Paulo Mwanga wiiki 2, Bobi Wine wa lunaku olwo. Era anaddako omuganda ajja kufuga ebbanga ddene. Bwamba mwagala ati nedda mukwagi mulina mungi. Ba Museveni balina Museveni Besigye Kayihura. Mulina Bajjo, Full Figure, Stacia Mayanja, Ani.
Ze Dr. Tisiri Muganda. Oli Muganda? Ze Natasha Kaineruga babishi. Agoga abakyala Kasitaka vuga pajero bitama sivu ba borders. Wachuka dda. Era ne wunyo omuntu okuyita ku spear motors n'okka wansi olondera wumu. Emitwe gyamu ne kaze sivu ku motoka etali Benz. Era bwenfanga ababukedde temunzikanga temuvuga Benz. Nebukedde nga ffe tukozesa. Tetukutekeko kimuli. Ate mukozi munaffe. Bwengenda mu kabuyonjo gye nsiiba. Wetereze bangobe. Nonoonya bangoba. Kyogere. Nze Dr. Tiamale. Bweva wano. Bukedde genda kungoba. Mbonebone nga bonabona bisooto bingobye. Nfulumanga kunamidde ne balaga amasengere ng'empologoma eri kuli bwe. Ne mugulu tulibeera bwe tutyo nti kakati eno DSTV awo abasooka eri Go TV Star Times free to air nti kakati Makerere UCU Kyambogo YMCA abamutasa bano leko bw'oba oyagala okukakasa soyinza kukwogera ku budi ya Bwakabaka eyo yogivaako. Amannya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri. Saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, Biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40. Eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda giteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu Biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno Biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So Biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nonkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki
bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.